boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Kubanga toli mulogo ddala lwaki otambulira ku baana b'abantu ate ng'obatambulirako naye olw'okuba Katonda abakuuma agenda bakuuma nze abange Katonda agenda bankuumira omulogo ne bw'anaasera agenda kusera yeesere yekka naye abange Katonda agenda bankuumira. Omusirikale wakola training Bujingo abo abasajja bakolako training z'amagye olaba ne gwe bakubye naye yadde magye naye ng'abantu tebakitegera yadde wa SFC so Bujingo yo okutwala munne ng'ali mmotoka n'amutwala kuba n'emmotoka bwe bagipakinze mulago awolaba emmotoka we pakinze nga bataddewo akagundi yabadde mulago era ng'omusaayi gutiiriika omusaayi gwabaddeko wansi awo emmotoka mujja giraba n'omulambo gwe mwagala enkya mugenda gulaba kuba bagenda guziika nkya. Teddy avuddeyo n'ayogera ku nsasagge eyabaddewo naddala eyatuuse kwe yali bbaawe Pastor Aloysius Bujingo kyokka ate ne pano etudde eyaba social media in-laws okuli Sami okuli Kabaata n'abasigadde okubeera nga ba-analyzinga oba nga bajjayo ebikusike ku nsonga ya Pastor Bujingo n'omukuumi we eyakubiddwa amasasi kyekimisinga kyekitagatta kyekigatta obulimba buli dawa oba si bya bulimba abamba biyita stanti naye beereta stanti nga yatwaliddemu omuntu mulamba gwe bagenda okubeera nga baziika olunaku olwaleero obutambi bwonna kambikuwe naye nga sinabeera nga mbukuwa kankusaba mbi subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Omusirikale wakola training Bujingo abo abasajja bakolako training z'amagye olaba ne gwe bakubye naye yadde magye naye ng'abantu tebakitegera yadde wa SFC so Bujingo yo okutwala munne ng'ali mmotoka n'amutwala kuba n'emmotoka bwe bagipakinze mulago awolaba emmotoka we pakinze nga bataddewo akagundi yabadde mulago era ng'omusaayi gutiiriika omusaayi gwabaddeko wansi awo emmotoka mujja giraba n'omulambo gwe mwagala enkya mugenda gulaba kuba bagenda guziika nkya. So ekyokumuvuga buli omu alina omutima gwe alina obumalirivu bwe. Nze endowooza eyange naawe yogera eyiyo. Tugenda sooka tuddeyo twetegerezeeko ekifaananyi kino eky'emmotoka katono. Kyekyo kyennyini okitegeera. Njagala tusooke twetegereze ekifaananyi kino eky'emmotoka. Kiri mulago wano tekiri ku crime scene. Awo mulago anti kiri mulago ya parkinga nga bagenda kujjamu omulambo yawo wennyini eyo mulago hospital. Ekifaananyi kino kyasoose crime scene okufuluma. Okikkiriza oba ekifaananyi kyakoze eki kyasoose crime scene okufuluma. Ekifaananyi kino eyakikubye kituuka okutambula bwe kiti yabadde asobola okugenderera emmotoka eyo n'akuba amasasi we gayise. ngenda kumalirayo gusoko mali fekwe twatijje okitegeera muntu wenyo. Ekifaananyi kino kibadde kigenda kufuluma wamu ne crime scene amasasi we gabadde kati ate we tuzudde nti pisto yeeyase kitegeeza oli pisto okugikozesa olina kubanga osemberedde omuntu gw'ogenda okkuba tomubeera eba etambula omuntu wa pisto owulira alina kubeera ayinza ng'ali ku boda najja nga addukirako asobole okumamirira omuntu amasasi gamujjulemu nga we baagabaza amasasi 13. Naye ffe twagala kwebuuza awagalira ekifaananyi kiraga nga n'ebifaananyi weebiri waneeno ebyagundi ebyakirumira amasasi we gaayita mu mmotoka ye. Neyisima twalaba ku bifaananyi amasasi mwe gayise. Kakati twagala kumanya ki ekikwesezza emmotoka eno gye tulengera ennyinda eno kubanga kano okalaba akaguwa akaliwo kano ngalaba crime scene kitegeeza yakubye ekifaananyi kino yabadde n'ensonga ze ekiri wano ekitaba kyolengera kino si kya musaayi emmotoka ekyo kya musaayi si kya musaayi
bwe sebo omuntu bamutusize mulago ne bamujjamu ne bamwebasa wano omuntu nina ko sami tontwala nguje kansoke kunyonyore modoka nga tebana bagipakinga weri modoka yasoka parking awola wo musayo ogwo nga tebana bakujja mu maiti kati omusayide guyikaawo bwe bamaze ne bajongerayo ne bagipakinga awe mabega no we tuba tupakinze nga tujja mu maiti tokuba ku bifaananyi byonna emale kudda mabega okube bile fulani jangu jangu mu motoka balimu bameka tuveewo wano katuno motoka balimu babiri sikyo ono ye yajja n'omugenzi owulira era ne mukumukwatako yali alina omukwatako tamulekera basawo mu ddakiika ntono nnyo ekifaananyi nga kyakatambula essaawa 2 twalaba kabaata n'ekifaananyi kino ate nga oze mu audio twalaba kabaata n'ekifaananyi kino kabaata twagala twebuuze kanaakawero kana ak'abanyarwanda oddusa omulwadde n'odduka nako mpaka ku kitanda baakakuleetera n'okisa engoye akawero ako suubira gundi yakamuleetera mu ddwaliro makula enkeera yalwo kakati amawulire agafulumye gagamba yakubwa essasi ku mukono ku mukono essasi lyamwokyako mu mugongo then ku mukono bamuteekako kakanula mugongo gwe gumu yabadde ku interview nga baguweeweeta wagirabyeko vidiyo oba mbikulageko byonna soko ginageze sinabagiraba soko ginageze bifaananyi kasooke kulaga wali plastaawo nga tuwaayo nga tuli ku interview katolesa abagezi abasinga Franco otegeera awali Nobert ne Calvin kati tuzze wabadde kanulaawo wabadde kanula naye jo bwe yatuuse waka ne bagimuggyako kati ekiwundu Senkubuge siyaasa kye yagambye mbu kifeebya musaawe emu n'akyusa essaati omusaayi gutonnya ali eri ku interview naye bannange no Uganda egenda tunyuma ekiwundu kiri mugongo oyongera abasajja abalina ku bongo ate nabo oleesa obuugi kati kalufunika yanjagenda kuteesaako leka Nobert asooka Calvin Sami oli otya? Ndi bulungi ogamba otya? Era sebozeemu okusanyukira omufunga bwe wakola ku Ichuli. Omulimu ze yagutandika sagala sula kitono kyange. Ozeemu okusanyukira omufunga bwe wakola ku Ichuli sebo. Ogwo omulimu ze yagutandika. Gwatuwala ensojijjawo esanyukira emirambo gy'abanno ng'ogugwo gutasobola kugula. N'ensonga zaabwe gwe wali ng'olukusa walujjawo olutwala abaana e Saudi Arabia. Anti nkubuuza gwe olukusa olusanyukira buli mulambo gwe bakubye essasi ffenna tuli ba political victim omanyi otya nti akuba abantu essasi masasi olwaliro asobola okukyusiza emmundu tuli kunoonya kayanja tutotugatamu ffenna nze Nobert naawe wano osobola okwogera ekitasanyusa muntu naawe osobola okukyogera nawe osobola okukyogera gundi yono osorita ajijjawo esanyuka nga munnaagenda kuba tumulabye ku bantu bangi wavaayo wano ku Ichuli n'osanyuka omuntu y'omu ne wejjusa n'ogenda ne we baamukubira amasasi n'olaga nti onyoleddwa nnyo lwaki ebiseera ebisinga tetukkakkana muganda wange Calvin Kayanja akankunnyonnyo tukikole ku lw'obuntu kankunnyonnyole tukikole ku lw'obuntu tuli gwoyogerako bakuba abantu 100 n'asanyuka ne bakuba ku mapeesa ne yeewaana nti yamukubye ati wuliriza Ichuli bw'aba yalina obwongo obufu tekitegeeza nti ekifu kye tujja okugoberera labayo lino bbanja lya mwenge liggwa na mwenge mukulu lino bbanja lya mwenge nange ekigenda okunsasulwa labayo ekigenda okunsasulwa wano we nali ngenda okufa ekyali kinsasulwa kuseka buli omu kyokoze kyekigabanwako gwolutwala abaana e Saudi Arabia nga bafa n'obongerayo amazima amatuufu gegano gwe toliiyo gy'oli tebafa lwaki gy'oli Bujingo lwaki yasse munne tebafa lwaki gy'oli
Bujingo buza bibuze ko Calvin Kayanja na yabyanukule. Bujingo lwaki yasse munne? Calvin Kayanja Bujingo lwaki yasse munne? Gwe lwaki tusooke tuwogere point lwaki toli mu Uganda? Lwaki siri mu Uganda? Nze siri mu na Uganda. Yagenda yekera government agala wamba. Obutuze nadina usingo obutuze. Siri mu na Uganda. Nobody now usingire kata. Nze nzunga buzunzi mawanga muganda wa. Kata egaba sayiramu. Godfather tubewuunya nnyo kusanyukira bafu kubanga toyina mulimu naye ozunga mu mawanga bagwata getinga abantu bano singa enkya kubanga buli afosanyuka era buli amanyi naddako okufa ono Calvin okumanya talaba abawu wano Godfather yatuteeka eno emabega nze lumbuye n'asaddaaka n'enkoko naga tugenda zunga enseeno ndi kuzunga enseeno ngoberera ddogo lya muntu ono awakanye eddogo lwaki awakanye eddogo lya Godfather Sabe kaso kali yogera nino bati ayogere sanga ayina ensonga ye kusami. Nobati soko yogereko neno bati kayogere. Balamusizaako mwenna. Kale Nobati. Naye no Sami ng'otandikira mu wamma olinganga oyombye nani? Ndi kuyomba nono Calvin Kayanja ayingirira ate tebatta abantu amaanyi balina mangi ne sente balina ezibazunza nga tebalina mirimu. Sinayingirira ku passport ze gwe otunda ensigani agambako Sami bwenkakasanja nti totunda nsigo ng'osiba ozunga mu mawanga nga tetumanyi mulimu gw'okola okola mulimu ky'okukuzunza amawanga okola mulimu ki gwe bagambye buli olina emizigo olina amayumba olina apartments ozunga okola business kibwe muba temutagetinga kuba bantu masasi kati emizigo gye nnina bagisulamu tebansasula Sami fenna tukimanyi nti ekyasa yikyuli kwali kuseketerera mulambo obulamu bw'olina tebwawukana na bwa yikyuli abasajja basobola okuteeka mu tageti basobola okunteekamu naye ekibi tukivumirire akola ekibi amanye nti akola kibi singa lwaki mubiwagira nnyo wangi bwe baba balaga omulambo gw'oyo omusajja nga bakuziika enkya next day ne babalaga ebituli by'emmotoka mugenda kwogera ki tuba tubirabye tuba tufunye kye tunoonya singa intelligence gye mukozesa omanyi Kabaata olina guidelines empya ze wasomyewo ku mukutu kuno waziwuliddeko wazisomye juzi nzirabaddeko ssebo toweerabidde weekend wankyaziza taata neerabidde sagala kuwemulira ku live yange ate oli waaba ayogere omulala awulirize ate oyadduse kwali bamukubidde kwali mbadde njala mubuuza ekibuuzo andabikiranga okuba nga Musisi yayita mu biseera mama we yali olubuto kubanga tategerekeka bulungi ekakome okimubuuze ono Sami mweri Musisi yayita mama we yali olubuto mulinda ddoyogere bulungi Nobati mulinda ddoyogere bulungi Nobati mbadde keberako pasta Bujingo ekiwundu mu mugongo naye sanze wali amukutte mu mugongo Nobati alina kyakubuuza Sami ebyafaayo bya mama wo ng'ali lubuto wabiwulirako ko saabimanya nekanga ndi kunsola balumu namutuuza ne mubanja akaliba kangako kasolo ne mga lwaki mwakajjako kuba bantayirira ndi muto wekenenye ebyafaayo wandibanga Musisi yayita mama wo ng'olubuto lukuze simanyi kiri nti nze wendi yanzaala olaba Musisi ayita mu bakazi ne babazaala tebalina mikono nze yafuba n'asindika nga ntambula era ekyotaddeko kyani otegeeza ki Nobati mu nsonga eyo oyo Bujingo wuyo senkubuga yatuga omugongo gufeenya buli ssaawa wuyo bamuwadde abaana nga Musisi yayita nga mama baabwe embuto nkulu bebana abaana abayiika endusu oluusi babeera baakonziba nga baliyongoyongo ndaba Sami alimu nnyo kalakitaazo ezo
naye nze nkusuubiza sigenda zaala luyongoyongo ze abange njafuba bazalira mu nsi etaliimu musisi kubanga buli lwosanyukira omuntu eyafudde nnyo nga temunnatwala ngule gwe yiyo wagijjawa nina ekibuuzo kya Sami nange tukulabyeko wano ng'okolera mu Uganda nga toyinza wadde okuba affordinga tiketi ekutwala e Kenya bwe wayingira mu opposition ozunga amawanga mukola ddiiru abana basajja katubagamba amazima kubanze n'eddiiru ye ey'okumalawo aliyeni sikini ngimanyi ani nze akonkakomezaawo soko kakomyawo diiru ya Sami okumalawo aliyeni sikini tasobola mumalawo olaba nobati bentu bamulemererwa wetukkiriza balina omusajja wagwe bayita Gaddafi yabyogera ne bakuba abantu amasasi gwe aliyeni sikini yalemerera nobati alina ku ssente uyo yafunika yetondedde $5,000,000 sebo nze nali nzitutteyo ninako Sami nze nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza leka nsooke njagala okyanukule Sami lwaki abantu be bakuba mu Uganda bonna bali ku saidi ya NRM lwaki tewali muntu wa people power gwe bakuba amasasi ekyo omutemu akikozesa kubuzaabuza mmwe mwebuuze lwaki naali awagira gavumenti nayakubwa kati waliwo ono simanya anderevis simanga anderevis simani bagala mbuto manyi gwe linda mukatono kino nkitereeze gwe lindako baleme kundiisa byesiryangako wano sibeerangako wa muhozi project nze awe baveeko nabo bajja byogera tojayomba na comment section leka Sami addemu waje abaho mulya sente za muhozi tikulaki neme byogera tebitandise kati kayindo yavaayo n'agamba twayambalanga abayekera b'obote tugende tukole ebikolobero mboozi ya Kayindo Tafiire yabyogera kati bw'aba Kayindo ya Tafiire yayambalanga abajaasi b'obote akyali mu gavumenti mwe temusobola kwambalanga ba Museveni ne mutulugunya abantu kati Museveni yayagala kati bino ebintu nga bikayanja obiraba we kikuba ekikopo najja akikuba amasasi kati ffe tulowooze olaba n'amuwagira amukubye kati mwegate babakuba masasi lwaki bamuwakanya nga tebabakuba masasi mwaba muwakanya olina station olina apartment C sofa ku nnyonyi oyita ku kisaawe Entebbe n'oyingira wano very freely emmotoka bw'ojja wano ovuga Tuareg oli amanyi temumwagala mumulimba bwe weeyagala otya nga naffe abali mu gavumenti tuli nkonga byoya Calvin amanyi temumwagala sente mujja wuliriza Sami katogere omukomu twogere bannaye tuli bantu bakulu tubeere moderated bulungi n'abawuliriza n'abalabi ongere okunyumira mwagala kutunda tikitoko n'abbawo kakati kabaata wandi ensonga yonna kwe obuzibu bwe buva mwe temunnalabawo ensonga we yavudde bantu balinanye Pastor Bujingo buli omu kwefuula PRO buli omu kwefuula munamawulire wa Pastor Bujingo naye Pastor Bujingo ku level gy'oliko taata manyi video zinajja kuziraba zijja mutuukako obeera otya nga tolina mwogezi ddala wa omwogezi ow'enkalakkalira ku level Pastor Bujingo gy'aliko yali badde alina omwogezi wa ministry eyo House of Prayers Ministry ng'erina omwogezi waayo byabadde bya bulimba bibakuba bino bye tuliko bino siryakaba Sami bino bye tuliko essaawa zino tuli mu kunyumya debate kubanga Kabaata TV yagenze wala katuleka twogere ensonga abantu bawulirize bulungi ekirala bino munaye siryakuyitwamu musisi abamu embuto bawanirira mpanire nga zigenda kuvaamu kati Bujingo yakoze nga abanuupu buli omu awa lipooti weebale nnyo kati omuntu nga full figure alina moral authority ki ewa details oba updates ku Pastor Bujingo naye Nobert ate tokuba full figure bangi abayogedde njogera nti bino byenjogera byange Kayanja naye alina moral authority kubanga oli mukozi wa ate mukwano gwe mukozi wa programu ki akolako Nobert leka tuleme kola kalakita assassination uliriza totandikira ku full figure
kaba atamawuliriza naye ngo Nobert oyina embeera ayo ne full figure tetumanyi tetwagala batugasa mu ntale ezo kutwabadde mu kalakitasi anti wuliriza ensonga lwakuba kwentangidde kuliko n'oyagala obwa pulezidenti Kayanja wuliriza Kayanja soke nkuwa abayogedde ku solo ekaze anti wandize mmalayo lindako kyenzi awo wenzirako kakkana time we yokwogera we natuuka ojja kuwakanya kyenjogedde naye goli muntu abeera ku platform zezisingako awo kyemmanyi. Number 2 omwami gwe bayita Mutebi oyo TV host owa program emu ku Soroti n'anyumya ebintu n'olabira ddala ng'anyumya firimu ng'ayinza n'okubanga musajja wattu ali mu kumusibako bigambo tannayogerako naye ng'omusajja nakka mu steering simala n'anyiga mu handbrake awo ate n'amala n'asimbula n'ayagala okugoba omutemu. Ebigambo byonna byolaba wano ebiri mu kureactingibwako byayogeddwa abantu balala. Senkubuga siyaasa najja naye n'ayogera bibye so nga singa kibadde nga bw'olaba nti ali fomo Soroti media kubanga ina radio ne TV n'ebitongole ebirala bandibadde n'omwogezi. Njagala kwanukula ku kya full figure Nobert. Tonzungirako naawe oba ne full figure wabo oba oyagala muko kankwanukule lindako sikwe mwogezi wa full figure bwe mupango bubadde ne musibisa abaana n'ojja n'obajjayo obadde okimanyi nti full figure akola mu kampani ya Bujingo ayina right eyogera tayinuliriza ati abaho beera ng'omuntu ali informed okukola ku NBS tekitegeeza nti oli mwogezi wa NBS. Yes, next media TV ya Kini Kalisa eina Kini Kalisa ye CEO eina deputy CEO eina PRO. No, Nobert buli muntu yenna ayina eddembe okwogera. Buli muntu yenna ayina eddembe okwogera. Buli muntu yenna ayina kati kankubuuze Nobert. Olaba n'abo ku street bayogedde ku Bujingo. Olaba kuno bayogedde ku Mighty Family gwogera ku Bujingo. Ani bonna bano be boogera wamaka batanga bokanye nange bonna be boogera basinzira ku bali be bayogedde. Sami ati abantu abamunju ye tebalina authority naye omusinazina gwa Sami kabata wano gwali gwogere ku Bujingo bepulira byammwe ati ulira gwe nga host wano gwabera matulire n'yarama naye wano byonna byayogeddwa bano benjogedde. Tozoleya mukulembeze wa supu Kaluvini Kayanja oba oyagala nsereko Sami muleke buli omu ayina gyagwa tujja kwawukana. Super president bako kyoyogera. Oyo president wange. Avuddewo. Saba wandise sekuritale jenaze. Sekuritale jenaze. Ofisa nafuna da kadi ya soup kadi sukula basekuritale jeno ofunange ntuse mukama nga bakusirisa bakugeya wamma twegate bwaga tukute bufa norama avuga meri akola ki Bwiino alama bako kyoyogera ku bitubaddeko ku mulamwa gwe tubaddeko saba osigwe moderator abantu bagala baka kabukasi kwogera ne TikTok ogiseyo ndama kyakulabirako gwa badde agamba nali sinegatta ku nuupu nga sizunga mawanga kati we najegattako nga zunga passport tewagirina lama wuuno yali mu nuupu naye nga tannazunga mawanga weyegatta ku fango ni kati agazunga ate ningenda mu supu kati ngenda mu Amerika zako nange mu kabina akamwaka kati nenfuna obugaggo bwama naye totunda nsigo z'alama gwe gundi gwe nkwebayiride mayo olumugezi nnyo ndowooza omwana ono kadde wano bati oli kumula mwagwa ayagala omuyingiza ebisiyaga ndi kumulamu nnyo atesa kumula mwaga ffe tudde wano bati ogwa pasita Bujingo ekyomukuba amasasi bannange nange saabitegedde bulungi naye tutambuliraawo mukulu Nobert Tensa
Ata kampe submission yange ku Bujingo mbadde mpaka nyabulwa kano. Soko yogereka Calvin. Naye rama. Calvin aha bakukiriza no batakukiriza oyogere. Aha ekisooka. Ekyase story eno. Amazima amatuufu ffenna tukkiriza obutemu weebuli mu ggwanga. Kituufu. Bwe tusooka okukikkiriza tutunuulire ne story ya Pastor Bujingo ekyagisse kiri kimu. Pastor Bujingo abadde akimanyi bulungi nti ali guarded. Abasumba bangi wano mu Kampala balina ba security guard abeekyama. Kati ekyasse story eno ye pastor obutaagala kulaga bannayuganda nti afudde abadde security guard wange. Kyofuna nze nakoze video ne mugamba nti kituufu Katonda waali naye omwana ow'SFC omukulu ono ow'SFC yakoze kyamaanyi okuyamba obulamu bwo kuba ne mu statement ya Pastor Bujingo yagambye omwana omukadde w'ekkanisa yanguddeko n'angamba sigala wansi. Nze intelligence yange ngendaga musajja oyo w'SFC era ne SFC omwogezi n'avaayo n'agamba oyo abadde musirikale waffe. Kati bonna bekontradictinga. Bano bagamba mukadde w'ekkanisa ono abadde driver oyo musajja tavugangako ku Bujingo. Bujingo ebbanga lyonna lyemmulabidde mmoloka yajeevugira. Bujingo yeevuga nange musanga nnyo. Kati basami ne bajja kuno ne baleeta diversion nti driver yafudde. Ne bajja ne bakuga nti abadde security guard. Kati kankubulire kino. Bw'oba ogamba nti gavumenti yeekubye yebadde ekuba Bujingo. Okimanyi nti gavumenti yeesevinze Bujingo. Security guard yafudde yatutta amasasi aga Bujingo. Abadde wa gavumenti. Okimanyi ekyo? Abadde wa gavumenti. Yakoze omulimu gwe ya protectinze bulungi mukama we. Kati tugambe gavumenti yakubye oba gavumenti yasevinze. Naye nange kyenjagala obuuza Calvin. Fena tuli ku side emu. Kyembuuzo oyo wa SFC abadde amukuuma na miggo tadde na mundu. SFC bandu b'operatinga mu ngeri nnyingi ssebo. Kyovola banti ku kyaki yonna babadde tebamanyi nti omusajja wa intelligence. Ebyo bibeeramu. Omuntu nga Bujingo musuubira okubeera ne security. Oyo w'SFC abadde alina kola nga bulletproof. Etteeka bwe limulagira. Olimba. Etteeka limulagiro etteeka bwe limulagira. Omwana agambye mbaba olinga ettako. Nze mbuuziza kumanya. Njagala otunuulire ennyo anti temusoma. Njagala otunuulire nnyo abasajja abo babatendeka batya. Okuuma omukulembeze singa ekintu kyonna kigwawo balina okusooka bamugjewo okumugaadinga okumwetoolola ekijja kyonna kisooke kuba bo balina okusooka okufa ng'omukulembeze tannafa. Waliwo bwe batendeka OSFC nti ekintu kyonna bwe kiggwawo alina kudduka. Bujingo mu statement ye fa abakwotinga obulungi. Nange nkyabuuza mu Calvin Kayanja katono. Omanya okubuuza kuno omanya kati gwe commentinga ng'onvuma mbaba olinga ettako nze mbuuza ova ku bantu ba comment. Ate naali wano kyembuuza ayakyakigamu. Ate abawogo bw'okyogera gwabeera we mudde wano. Banna oli bali bantu bali eri baganya okuwemula wano. Yes, kati kyemba bwe mbuuza ekintu kino mulimu omuntu agenda okiyigamu kubanga ffenna tubadde tetukimanyi. Calvin Kayanja bwe bakuwa abantu nga ba SFC balina okugaadinga okukuuma babakuwa nga tebalina mundu just babeerawo awo n'amakooti. Security tetegeeza mundu yokka. Security tetegeeza mundu yokka. Bw'okakasa nti abadde tagirina. Calvin kati amasasi we gaavuze kiraga omusirikale kitegeeza mundu. Amasasi we gaavuze kitegeeza ono yavuddeyo ku muto gwa passenger n'agwira driver mu guarding. Akati gwe Sami wali ovuze ku motoka ennene. Eri emotoka mpanvu toziteezeza mwezi obugenyi. Sami wali ovuze ku motoka ennene. Emmotoka ennene eyawukana nnyo n'emmotoka entono. Togamba Sami yavuga nga sino tulaka nga tannava mu Uganda. Yalina tuwalege. Nze nagulako ku tuwalege eyo gye yavuga. Ate ya Bujingo mpanvu. Calvin Kayanja wagigula budde. Kyomanyi bbeeyi ya tuwalege. Sami katuwa ayekera gavumenti wena sente agikolera nneme kuba nazo. Avuga buno bumotoka bukalibu obudda. Aluwe nywawo litameka.
ayitabye tugende agambye aluwe nywa ulita mmeka bwengenda nga kubandobo emmotoka enanywa ze zimu nga nziruse 12 ngaga ebyomotoka tubireke kuba n'emmotoka ya pasa Bujingo mulaka temugimanyi eri emmotoka ne mukolole ennyo Lexus zino ez'ebbeeyi kambabulire Sami kambasomese kansoke nsubmeeting ekyawadde past advantage kyekino emmotoka ya Bujingo ebadde etambulira ku makubo getutambulirako tosobola kuyimirira n'ogitunula munda ekyo kyekisooka ebadde tinted ate nga mpanvu ebadde very tinted nga tosobola kuwawula ani ali munda bwe kiri ekisookeza emmotoka z'olaba mpanvu eringa omuzigo exactly naye Sami tabitegeera kuba masasi n'agyetooloola bw'ati mu bwangu obw'ekitabo ne batuttira abantu naddaawo ne beewaana abawo kansooka ennyonnyola abantu bano bategeere sooka olindeko nkuwa ekyawadde Bujingo survival Calvin katono nnyo n'abawo omuntu akuba omuntu amasasi amuketta kirumira baamujja kulumba eri gye yali lindako toyogera ku kirumira kayanja leka guza abantu bussiru kirumira bajja bamuwerekera yava kulumbe ne bamusanga mu Jackson ono gundi jajja yichuli bamujja eri gye yali ku mupiira ne bamwetega saakala otulowoozese nti bano abakubye Bujingo amasasi badde batambula mu byabwe ne bamwekanga kitegeeza bamukesse ng'avaayo kyosobola okuketta ku situlite kyosobola okuketta ye emmotoka nti efulumye eyingidde ge mazima kyosobola okuketta from church golowooza omusumba gyanfulumira endiga zimanyiyo Alvin kyosobola okuketta nti emmoroka eno efulumye kyaki oba eyingidde ne gyagendera mu dressing room ne gyaviira ku stage tosobola kukimanya ffe tubeera mu makyaki Alvin bano balinga ng'abagamba nti Pastor Bujingo yabadde alina kufa ati bo kye baagala nze nabanyo nobati nalaba abavubuka muliriza kasoke malirizeyo kano kayanja awenyini ko munaku soko olindeko nga bo kye baagala lwaki driver tafudde lwaki moroka yagitaddemu double indicator lwaki moroka yagisimbuddemu lwaki yakoze atya kati bano banyini basami babadde kuno nga bagamba buli asooka okutta omuntu akuba mipiira emmoroka ya Ichuli bagikuba emipiira emmoroka ya Ichuli bagikubako emipiira webale nnyo kebe ya Katumba bagikubako emipiira gino Katumba nedda so banange kati Calvin muba mwina script nti omuntu ayina kufa bwati oyinayo obupakafu oba ekifaananyi kyonna nga emmotoka tebagikubye ku mupiira tebagikubye mupiira eya Bujingo eya Ichuli ale bagikubye omupiira yagenze ekyemulago emmoto kyekango tekimanya muzira ayafuse ekyemulago ku emergency tosobola avuga motoka nene sebo nga mpira mikube ogoba otya abatemu nga munna ali wali alajana ndabayo kati nekyo nakyo kankinyonyolera masoko oleke ennyonnyolemu ono mukwano gwe ogambye president wosobola n'omukubira akasimu nenze sina gye musanga wabadde oyagala Bujingo afe ssebo wabadde oyagala afe ndowooza olaba manejawo kiri jeno sekuyitala atabuse amusinga okutegeera ono muwandiisi wange lama ekibiina kyawangala lama wano twesabule netugendagenda mu ofiisi tutunulire mugenda kulemerera okugaba wano twesabule netugendagenda mu munasobola okukanya kwani anabeera lidde opposition nobati sooka olindemu Bujingo bwamala okukuba bodyguard w'amasasi bannange embeera ye Uganda tugimanyi munna ali wali ataawa okubira poliisi oba bw'oba olina entambula omuddusa mu ddwaliro kugikubira okugigamba nti omuntu afudde wano kibeetaagisa negundi ne Katumba Wamala kye bamukolera owa boda n'amuddusa mu ddwaliro Katumba Wamala lwaki teyasigala ku siini owa boda yamuddusa mu ddwaliro lwaki teyalinda poliisi Katumba Wamala singa yasigala mulamu ddala yandimulesewa oba yandimuvuze genda ku poliisi andi ffe kye tugamba Bujingo obudde bwe yakozesezza okugoba ababbi ne bamulema ate teriyo gye yabagobedde
Sami naye lwakwetegeerayo ntono bw'oba ng'oli omusirikale nga ndi musirikale ne tugenda ku lutalo nkwetikka ne nkujja mu kifo ekyo omusirikale omutuufu bw'akola abo Bujingo baakubadde emmundu tomuyita pasita nga kyakola takimanyi ekitegeeza omanyi tulina ebintu ebimu wano bye twebuuza kamba muting mwene ennyonyi eyise kumpi katudde wa Nobert tuliwo banaye lama n'abalala mumpulirize kakati bwana Kabaata lwakuba Kaluvini anyingiridde nnyo olwaleero nansobera busobezi ate nga musajja wange nze ku byempulira ebiva mu bantu nga bano basupu bano balinga nga babadde bagamba kyabuwaze pasita abadde ayina okufiira mu masasa ago kyebadde baagala anvulire Kabaata muleke tuwanda bigambo pasita Bobi Wine yassa abaana abantu abali kuno tebeewuliriza kumanya pasita Bujingo yabazanya firimu naye kakunyumira bunyumizi waliwo omukulu bamuyita Kacumbali amanyi okukola ayinza okuba yabaddeyo ku site pasita Bujingo Bobi Wine yattisa abaana bakuba amasasi twagala buuza ono omwana ali mu background yamize mu mire ye tetuli ku bya Bobi Wine tuli ku incidence eyabaddewo twagala mu Uganda ebigambo si buli mwafa mu Uganda